to 36. Olwaleero ngenda kwogera ku ki? Leero ngenda kwogera n'abantu bankyukakyuka. Enkyukakyuka eya Namaddala, oba ngenda kwogera ne bannayuganda mu nkyukakyuka, okunoonya enkyukakyuka eya Namaddala. Kiki kye twagala mu revolution ye video ya leero? John chapter 6 from verse 24 to verse 36. Naye chapter yonna tujja gyogera Mukama bw'anaaba ayagadde. Bwe nvaayo eyo tugenda kutandika obunyomero bwonna nga bwe buli, kandi mujja kutubukuliriza ebimu ebitajja kusooka kutereererawo, naye oluvannyuma bijja kutereera. Kale, okusooka nfunye amawulire nti Sheikh Chiti oba akwatiddwa, sinaba kubikakasa olw'embeera gye ndimu, sinaba kuba sitede bulungi, naye munoonye ku Sheikh Chiti nfunyeko amawulire nti akwatiddwa. Simanyi oba akwatiddwa wa, oba akwatiddwa ki oba kiki, munoonyezaako ng'essimu yeri offline, kuba nnyina ennamba ye, ngezezaako munoonya essimu ng'endaga teriiko. So munoonye ku Sheikh Burhan Chiti, omulabe amunoonya. Eyo nvuddeyo. Ensonga endala nababuuzizza tetutalina budde bubuuza kuba bundi budde bwayonoonese. Waliwo abantu omulabe waffe Museveni tasobola kukola bintu nga talina bantu bamuyambako mu bitundu byaffe. Ensonga eno ngikwasiza maanyi era kyankola bubi okubanga ntaataaganyiziddwa ennaku ezo zonna ezibaddewo. Waliwo abantu abali mu kategori, buli kitundu nsiba mbagamba, buli kitundu kirina abantu abagwa mu kategori ya Kazibu ow'e Buwama oba Kazibu owa Greater Mpigi, abantu b'Amajambere. Kati buli kitundu kirina abantu abo. Waliwo ennaku ezo omwami gwe nabapositingirako amannya ge nga bamuyita Kasoma Zaake, asangibwa mu bitundu by'e Nakaseke. Kasoma Zaake assistant RDC mu bitundu ebyo, w'amaanyi nnyo mu ofiisi ezo ez'ebyokwerinda, naye njagala tusooke tumutandikeko. Yakulira okubba ebisolo mu bitundu ebyo ebya Nakaseke ne Luweero. Mu bitundu bya Nakaseke ne Luweero omwami ono yakulira okubba ente. Lwaki mbaleetera bino ebintu? Abantu bano baba n'amaanyi nga ba DPC b'ebitundu babatya. Poliisi n'ab'ebyokwerinda byonna baba batya nga tebasobola bagambako kigambo n'eki olw'amaanyi ge balina. Gwe wa volume tereza volume yo si yange. Tereza volume yo sinze nina problem. Ndyoke naye waliwo ebintu ebitannaba kutereera bulungi bijja kuvaawo tofaayo. Omwami wuuno, omwami oyo alina amaka mu Nakaseke, alina amaka e Kawempe. Mu bitundu by'e Nakaseke abeera mu kitundu ekiyitibwa Buggala Nakaseke. Olaba tajjaako bigaalubindi. Omwami omumulabye oyo kati be bakazibwe guruupu, kubanga Museveni akwata volume yange eryokke mukwano, volume yange eryokke. Volume eri clear. Oyo akola mu ofiisi ya RDC, alina amaka e Kawempe, amannya ge bamuyita Kasoma Zaake. Ennamba eri 0782 79 30 01 0782 79 30 Omwami ono yakulira ekibbattaka mu Nakaseke, okuwamba abantu, okubba ebisolo, ente n'embuzi. Kati kino kiddiridde oluvannyuma lwa poliisi okuba nga tekyamusobola ne baddukira mu kooti y'abantu tubayambeko, kubanga w'amaanyi nnyo. Buli DPC yenna amutya mu kitundu ekyo. Ba DPC bonna njogedde nabo era be bamuleese wano, leka ennyumba ya sitaani ekwate omuliro. Ba DPC n'abapoliisi ba OSI bonna tebakyamusobola oyo gw'olaba, bamuyita Zaake, n'okutemula atemula, n'okutta atta.
yakulira okubba embuzi mu ofiisi ya RDC n'okubba ente. Jjukira ne Majambere olwamuwa obwa RDC kye yatuukirako kubba nte na mataka. Oyo Zaake temumwerabira, asangibwa Buggala mu Nakaseke. Oyo mumazi. Njagala kudduka misinde tugende mu program. Tugende mu program nga weerina okubeera mu bunyomero bwonna. Najja ne mbasuubiza lwaki ngezaako okulondoola abantu bano be bali pulesinga ba DPC oba be bali pulesinga ebikolobero ebyandikoleddwa mu structure ennene oba nga ba DPC baani olw'okuba luli Museveni yatukolako nnyo ebikolobero kati yabikyusa n'abizza mu bantu bano n'abawa obuyinza ne ba overpowelinga poliisi. Nabasuubiza ku nsonga z'akazibwe effujjo lyazaakola mu bantu era nga njagala okuwuninga abantu mwenna. Nabagamba ekibba ttaka ne Mayanja minisita w'ettaka bali omuntu omu, byonna biri mu Museveni ne gavumenti policy bakola batya. Bwe baleeta nannyini omuntu najja abatwalako ettaka ne mukaaba ne mukuba enduulu nga Mayanja ajja. Mayanja aba akolagana n'omuntu oyo abagoba ku ttaka. Mayanja bw'atuuka ng'ayogera ebigambo bino ng'akootinga amateeka ng'agamba tewali muntu akkirizibwa bagoba ku ttaka, muddeeyo ku ttaka. Naye ekyakikola nga nannyini ttaka amaze okutwala ebbanga ddene ng'abanyigiriza kye baba baagala kiki ono gwe bagamba nannyini ttaka omubbi abeereko ky'ateeka ku ttaka eryo era bayanguwa okusimbako oba emiti oba okusiba fensi oba okusimbako ekintu kyonna oba okuzimbako ennyumba oba okusimbako emmere. Kati bw'amala okuteekako nga Mayanja ajja, Mayanja bw'ajja tawandiika ayogera bwogezi ng'agamba mbalagidde mwenna muddeeyo ku ttaka. Kati ng'agamba buli omu adde we yali alina okubeera, ng'ogenda ng'omenya ebintu by'oli ng'oddawo naye nga tewali kiwandiiko kya minisita. Aleka tagambye poliisi nti oba abapoliisi muzzeeyo abantu bano, agamba ndagidde buli omudda we wali, ng'ogenda ng'omenya ebintu by'osanzeewo. Kati nga bakukwata malicious damage nga bakukyajinga essente nnyingi nnyo okusinga z'otundawo nga bakulekera option 2, kola endagaano nti ovaawo tukuweeyo kano akasente oba tuliyirira okwonoona ebintu bya nannyini ttaka. Kati ebintu bino biri mu Greater Mpigi nabasuubiza ku nsonga z'akazibwe okuva ku mapoliisi ag'enjawulo. Olaba amasasi ago bye bimu ku bizibiti by'akazibwe okukuba abantu amasasi, effujjo. Egyo emisango gyonna giri ku poliisi. Eyo foomu omusawo wa poliisi yagigaba, foomu 4. Ebyo byonna bitudde ku mapoliisi, tewali ayinza kugamba ku kazibwe ekigambo kyonna. Guruupu eyo y'abantu abakola effujjo. Zino zonna zino reference. Abantu be bagoba ku mataka gano babeerawo dda baweerako dda n'emisolo, tiketi z'emisolo. Omusolo gwavaawo mu mwaka gwa 2000. Obiraba? Ngenda kubyala enjinga bulungi gundi mbibateereyo n'ebisingako awo bingi nnyo. Judgment soziraba? Kazi bwakwatagana ne bba wa Meeri yakyambadde. Bba wa Meeri yakyambadde mubbi wa ttaka. So abantu bwe bato tetugenda baleka kuyinaayina mu ggwanga Uganda na kutunyigiriza. Nabalagako wano luli amasasi sigabalaze, abo be basajja bakazibwe nababalaga luli. N'oyo Zaake ayina emmundu oyabba ente gwe mbagambye, obalaba n'emmundu. Kati njagala kusitula bannayuganda. Vidiyo ya leero njagala kwogera ku Uganda ey'emirembe n'emirembe gye tulina okukolerera. Kati
obalaba AK47 jo nabalaze mama wakazibwe jo nabalaze mama wakazibwe uyu kazibwe tugenda fafagana naawe kyentegeddeko kazibwe akyusa kati yakyusize motoka atambulira mu motoka zotamusuubiramu ali mu kutya bw'aba ali mu bitundu bya Greater Mpigi takyali mu motoka ze zirize mubadde mumanyi atambula ekiro era obeggulo ennaku 2 emabega yagenzeeko ebunjako kiro sawa 6 n'avaayo sawa 9 ku 10 awo tayagala abantu bamulabe kubanga waliwo ekitambula mu bbo kati buli kitundu kirina kazibwe waakyo bwe mba njogera ku kazibwe naaweza akatambi olwaliro mbadde ndi wano ng'abantu beeruka yabankubira tebafunanga buyambi ab'ekiti simanyi kinabiki biri ebyali 3 bye nababuulirako ate nga nayogera ne Katabaazi nangamba bagenda mu meeting namwe ngenda komawo waliwo kazibwe w'ekitundu ekyo ali mu kutawaanya ekitundu kya Lukaya namwe ngenda kujja lwakuba mbadde nkyalina ebikyankola bwe biti naye bwe mbimaliriza wentuuse ngenze mbimaliriza sawa yonna nzija eyo kaveeyo akolagana ne baani kazibwe akolagana ne DPC w'Empigi amanya ge bamuyita tulyaguma nawe tuguma nawe bamuyita tuguma nawe enamba ya tuguma nawe ayine namba 2776 51 41 71 awo kazibwe wajja amaanyi Empigi waliwo n'omukyala CID regional CID Morini nawe nzija naye namba ya DPC eri 0776 51 41 71 or 0782 13 41 41 namba ya DPC w'Empigi eyo nga nvuddeyo njagala okutegeeza abaana mwenna ab'enkyukakyuka ne His Excellency Kyagulanyi bafutu soja mwenna ne NUP waliwo ekikwekweto ekitandise ekyokukwata abaana bonna abaali mu kuziika Honorable Segirinya waliwo ekikwekweto ky'okukwata abaana bonna abaali mu kuziika Honorable Segirinya bawandiika emmotoka bali mu kunoonya emmotoka ezaaliyo banoonya emmotoka 68 of them bazaagala pikipiki balina enamba over 200 number plates ze banootinga bazaagala bazinoonya ne bannannyinizo abaana abamu bakwatiddwa era ne basibwa waliwo omulenzi omu olwaleero abadde alina okuleetebwa ku kooti Empigi amannya ge yali avuga takisi amannya ge bamuyita Kavuma omwana bamuyita Kavuma Umaru olwaleero abadde aleetebwa mu kooti nga bamuvunaana omusango gw'okuvugisa ekimama mbu yali avuga takisi ng'awanise omukono gumu mu bbanga so olwaleero tebamuleese mu kooti fayire ze wabula ye n'atajja bagambye ajanca ekikwekweto kino kiri mu Mpigi kiri nnyo mu Mpigi bagenda kukwata abaana bonna bagambye nti oda yavudde naggulu okukwata abantu bonna abaali mu kuziika Honorable Segirinya bakwata omwomu n'ekidduka emmotoka bagala emmotoka 68 of them pikipiki ziri over 200 pikipiki ze banoonya mu kikwekweto kino so mugere okwebereramu ate tusituke twerwaneko eyo nvuddeyo ekiri e Congo kyengenda obeerako ennyo leero naye nga sinabagenda mu kiri e Congo mujjukira olunaku lwe najja n'enjogera zaali ennaku z'omwezi 7 oba 10 ne mbagamba waliwo ekintu ekiri ku Patrick Omujuuka nenjoga nenga nti Patrick Omujuuka mujjukira kenalika mu bracket nengamba nja babuulira Patrick Omujuuka diru gy'oliko giveeko ali okumpi ne Patrick Omujuuka tambuloddeyo e California ove Boston buli kintu ekyakutumwa e Boston nkimanyi nakiteeka ddawe nnino kiteeka kwata ebintu byoddeyo e California gamba mayiga nti diru ye Boston ekulemye weekwese Boston mu kitundu bakiyita Framingham oli awo weekwese weefuula noonya emirimu oli ku diiru
NUP simanyi convention Patrick Mujuka tambulodde ye California ate nkuwadde ye ennaku ezi ngenda kujja mbyogere byonna ku internet byonna nga bwe biri tambulodde California kansirike mbadde nyina ebinsumbuwasumbuwa Patrick Mujuka gamba Mayiga n'empuuga nti ddiiru ekulemye ozze olw'emirimu egiriyo egya convention y'omwaka guno mu Boston nebye bakuwa obimanyi nebyenjogera obimanyi nali nkulinze ojje Boston kituufu wazze Boston weekwese gamba Mayiga nti ddiiru eganye abe Boston mwejje ku omusajja oyo Patrick alina hidden agenda ate ngambi tubagamba ebintu wano ne mubigira ne mubibuusabuusa tuze tubagamba ebintu waliwo endobeseemu gye nawulira eyamukunja omusajja yatwala omukyala auto kati mbu ne balya ne banywa naye omukyala yali alinamu ssente ze nga $1,200,000 mu nsawo kati asituka wagendako mu kiyigo madda biki kati bamala okulya omusajja amutwalako amuvuga mu mmotoka ye amuzaayo waka amusimbayo $300,000 omukyala n'amanya nti leero nga nafunye omugagga balidde banywedde amuwadde $300,000 ng'omukyala ateeka wali ensawo ye nga yeebaka mu nnyumba asulamu yekka agenda ozuukuka ku makya okukebera mu nsawo nga$1,200,000 teziriimu naye ate nga 3 ge bamuwadde mwegale agamba esente zange nga yamanyi kwemu 3 yayongeddeko kwemu 2 yayongeddeko 3 ze bamuwadde n'agamba esente zange zaalazeewa ng'akubira mukunja oba nabyo bye byakanyonyi simanyi nga mukunja ng'akubira omusajja ng'amugamba ssebo kamera zaakulabye mu kifo kyewabaddemu kamera zaakulabye nga okwata mu nsawo y'omuntu n'ojjamu ssente jangu wano ku poliisi ekunoonya omusajja n'amugamba gwezo kamera zaakulimbye kamera zaakulimbye zaalabye bubi sinakwatako mu nsawo kati kamera tezirimba naye bwe yamala n'amugamba naye osomanyi kankusindikeyo kyenkusindikidde ondeke ssente zonna zijjeemu naye nange namuddizaako 3 kati kamera bwekwata ekintu eba ekikutte ndowooza emigozi oba nojja kamera mugiraba mugiwulira mugigoberera olumu bwe tubyogera temubikkiriza kati mbu kamera yalabye bubi eri eyamukunja gye ŋŋamba nze nakowa ebizibu nina ebizibu ebimala kamalirize wano nja kukomawo gundi mpaka nkule ebizibu ebirala bino bye nnina bikyamala musooke mulindeko nze mbadde ku kamera zaamukunja ezo musooke muzireke eyo nvuddeyo Patrick de California kyenava nsirika nali njagala kusooka kakasa ddala onojje Boston 100% confirmed waze Boston we nabyogerera mwali munteeseganya ne Mayiga nga bwe naakyogera kijja kufa kati wazze e Boston kumaze kale tugenze mu program bugenda ndagala kudduka misinde 1 waliwo obunkenke wakati wa Museveni ne Kagame essaawa yonna ebintu si birungi famire ya Kagame eyingidde Uganda olwaleero famire ya Kagame eyingidde Uganda leero era bavudde e Rwanda bali Uganda amagye ga Uganda UPDF gatwaliddwe e Rwanda gagenda kuyita ku saidi y'e Rwanda bayingire okugenda okuyambako M23 bagendedde mu baasi za Trinity ng'abasaabaze ebikola byabadde byabatuuse byabasooseeyo dda bakatwalayo 200 2,500 batuteyo 22,500 mu luzungu baziyita 2,500 so batwaliddwa mu ggwanga lya Rwanda bayingire wali njagala okutegeeza UPDF mwenna Museveni afunye chance ebamalawo bw'ogende Congo teka wansi mundu salenda weweeyo mu mikono gyeri owulidde temulwana bw'oba osobola obutagenda Congo togenda Congo bw'oba ogenze salenda weweeyo salediro da saidi yeri owulidde
kino ekintu kinene tukyogeredde ebbanga tubadde tubagamba nga mulowooza byakulimba. Ekyokubiri, bannayuganda mweteeketeeke, temusobola kuzza abaana mu masomero. Nkiddemu mukiwulire, temusobola kuzza abaana mu masomero. Mugule emmere, mwetegeke. Nkibagamba nga asaaga. Rwanda ne Uganda ne Rwanda mweteeketeeke. Olw'obudde programu yakyusekyuseemu waliwo tuba twagala okubalaga ebintu nga tubalaga obukakafu tubadde tubalagako ku video ku kyogenda okuyogerako n'okipuleyinga nga bwe kiri then n'onnyonnyola abantu. Kati waliwo ebigendo kyukakyukamu nga bwe tutereeza embeera n'ebitwetoolodde. Naye ebintu ebisinga mmanyi mwabirabye kuba kati ekkongo atambula nnyo. Mwalabye ebiri e Congo. Embase ya Uganda bagyokezza n'ez'ensi endala ze basuubira okuba nga ziri mu kintu ekyo ekyokulwanyisa Congo n'okubabba ebyobugagga byabwe. Mujjukira mutabani wa Museveni byabadde nga atwitinga ne byayogera ku M23 era ng'agamba mbuno baganda be era be bali emabega waabyo. Era ekintu ekiri e Congo kya Kagame ne Museveni oba Rwanda ne Uganda against Congo si M23 nga bw'ogiraba, kintu kinene naye essaawa yaakyo eweddeko. Naye njagala kwebaza abakulembeze b'e Congo. Kyenjagala tukole Uganda. Amagye g'e Congo nga gasitusa okulwana olutalo olwabwe olw'amagye. Institutions z'e Congo zisitudde abantu ba bulijjo to participate mu kintu kino. Juzi ku Friday waliwo omukyala yakuba essimu. Nambuuza ekibuuzo ekyannema okuddamu. Nagenda okulaba nga kyakwatanya abantu ne Navas yatemayo akantu ako n'agamba pastor omukyala ono alina ensonga ye naye wamuvuvubye. Omukyala yakubuuziza ekibuuzo n'omuvuvuba. Omanyi Navas ayagala entalo. N'angamba omukyala n'addamu n'anziriza essimu y'omukyala. Omukyala yagamba mu Bayibuli abakulu abakulembeze oba bakabaka be baagabanga entabaalo be baakulemberanga. Abaffe nga tebatukulembedde tukole tutya? Kati nze siri mulangira ndi mukopi. Siri mugundi ekibuuzo kyannema era sikirinako ansa kati. Naye wulira kye mbagamba. Institutions za Congo zasitudde abantu. Abantu ba wansi balwana bakola ogwabwe nga n'amagye bwe gakola ogwabwe. Nkiddamu. Amagye gakola ogwago n'abantu nga bwe bakola ogwabwe. Ekyo kye bayita okulwanirira ensi. Embasi abantu ba bulijjo be balumbye, embasi be bazookezza. Abantu ba bulijjo bali mu kulwana mu nnwana yaabwe nga n'amagye bwe gakola omulimu ogwabwe. Kino kirimu ekereziya mu ggwanga lya Congo. Kirimu ba senior citizens, elders forum. Kirimu professional bodies zonna. Mu Uganda institution ezo ziri luddawa. Mulimu bannabyabufuzi awatali kwetemamu kubanga kati bagamba Congo first. Now Uganda first. Kati mwekambabulire. History repeats itself. Nga abasiru ab'omulembe guno bakoze abasiru ab'omulembe guli kye baakola oba bye baakola. Abaasoma history oba political education Amini's regime, the downfall of Amini's regime, Museveni awo wennyini waali. Olutalo olwo lwe mulaba lujja direct ku Museveni. In fact bulijjo tubagamba Museveni kyekirira lyekkundi eririko ekirira kya M23. Now wulira. In case of any slight mistake ne wabaawo ekintu ng'ekyali mu luwuuka mu Uganda Museveni agenda. Ne wabaawo ekintu kyonna ekifaanana nga eky'omwaluwa lwe batta Kawuma Museveni avaako. Kubanga internationally atunuuliddwa olwo olutalo luli ku Museveni mu Congo ate lujja Uganda. Ekintu ekyaleetera ddala Amini okulemererwa. Amini yali alina ebyokulwanyisa n'ebyuma ebisoboka okuyimirira akubagane ne Nyerere.
yali asobola okubagana ne Nyerere naye munda baali bamukyaye era bannayuganda be bamuleetera okusala endalinga n'agamba kanziruke. Senga tubadde tulina institutions ezaagala Uganda omuli ekereziya, obwakabaka, Elders Forum, simanyi senior mujja ne mwetinkiza mbu ba senior citizens mmwe. Senga tubadde tulina abantu abafaanana bwe batyo, essaawa zino ne wabawo akantu katini bwe kati weewaawo Museveni avaako. Nkiddamu kati twagala ba elders oba bannabyabufuzi oba abantu abalina omutima ng'ogw'ekkongo ng'amagye bwe galwana nga bwe gaba galwana ebyago ne bannayuganda balwana ebyabwe ku gurawundi nabo ne bakola ekyabwe. Nkiddamu kino kye kiri ekkongo. Essaawa zino mulaba akalulu ke Kawempe. Mukimanyi bannayuganda nti nga twakozeseza by election ye Kawempe kati eriwo. Wawulidde ebiragiro bye batadde mu kalulu ke Kawempe? Olowooza lwaki? Tokkirizibwa genda mu katale. Kyokka olina osaba obululu, abantu bali mu butale. Tokkirizibwa genda mu katale, tokkirizibwa genda ku nguudo, tokkirizibwa genda simanyi muki, tokkirizibwa. Awo mu Kawempe mulimu ebisawo ebimeka? Oba mulimu gundi meka kyakalulu tugenda kasaba tutya, tugenda kanoonya tutya ke Kawempe by elections? Simanyi by election tugenda ginoonya tutya? Lwaki kiri bwe kityo? Omuntu asinga okuba ku bunkenke kati ye Museveni, kubanga luli abadde atujooga ku bya politics webweru n'ow'omunda. Kati byonna bimukutte, ali mu fix bw'ati. Maamini bwe yakyokooza Nyerere munda nga bamukyaye, bwe yamala okwaseesinga embeera yadduka buddusi. Bannayuganda musituke tujjeko Museveni, musituke tujjeko Museveni. Ekirala, Museveni ne Kagame bateesezza bali mu kutubba. Waliwo ebintu ebyatikiddwa okuva e Rwanda ate ne bijja e Uganda, naye bigenda kugibwa e Uganda bikwekebwe Southern Sudan. Bino bya bugagga bya mutaka byabadde balina ebingi ennyo. Kagame yatandise okusiba ebyo byonna bagamba simanyi Goma bamuwambye, babalimba Goma tebanna bamuwamba, naye kigwekerera mu bintu ebi Rwanda Uganda, kigwekerera Rwanda Uganda. I repeat. Senga ba elders baffe mutuula obutuuzi, abo abanyarwanda ba M23 bagenda e Congo nga badduse nga banoonya bubudamu, nga bwe mubalaba e Uganda bwe banoonya obubudamu mutudde, nga bwe banoonya obubudamu bwe mubalaba bwe batandise okutusojja mu Uganda. Ekyo kyennyini kye baagala okukuza okuteeka e Uganda, kubanga Museveni yatuuza abavubuka abo n'ababuulya n'abagamba ffe twagenda e Uganda nga tubundabunda, ffe tufuga Uganda, nammwe musobola okufuga Congo. Kati olutalo olw'okwenunula lwe ngenda okwogerako wano olw'okulwanirira Uganda ey'emirembe n'emirembe gye tugenda okwogerako wano kati mu Bayibuli, njagala ekintu kino tukiyingiremu nakyo kituyingiremu. Ekereziya muteeke wansi emisaalaba, obwakabaka muteeke wansi bye mukola, tusooke tufunye chansi nga Museveni ali fixed bwati. Ate akalulu international politics tali ku side ye, buli kimu tekiri ku side ye, kati asigazza bannayuganda. Senga bannayuganda tusituka kati, senga bannayuganda tusituka kati ne tugamba enough is enough, ne tufuna akantu ng'akeeruwuuka kati ni bwe kati weewaawo Museveni tasulako. UPDF Armed Forces eno yessaawa yammwe nammwe okukakasa bannayuganda. Bannayuganda bababeereddewo ebbanga lyonna, bannayuganda bababeereddewo, bannayuganda babakiririzaamu, bannayuganda babaagadde. Nammwe yessaawa okusasula Uganda. UPDF mukomyewo omwoyo gw'eggwanga mu mitima gyammwe. Ebintu ebisinga tubadde mbyogeredde ebbanga, nendabikanga olumu abantu ne bankazaako eryamugumya
kati essaawa etuuse ng'ekibondo mujjukira ekintu kye nabagamba ne mbagamba nti ekintu kinene kirimu Congo abaana abaali abamubutu ne ba politicians ab'amaanyi abali mu bitundu ebyo abalwana n'abanyarwanda kubanga okuva lwe bajjako Mobutu ne baleeta Laurent Kabila episode ezo nazikola ne batta Laurent Kabila ne baleeta mutabani wa Kabila ba Museveni ne basimba abanyarwanda nga bali under Joseph Kabila Junior mujjukira episodes ezo ne mbagamba kino kiri Congo nga kirimu okudde Congo kirimu abannayuganda abagala okujjako akabano mu Uganda abayitirivu ennyo kirimu abaana ba Byarimana n'Abahutu kirimu abandadaye ne Burundi ne ba president abaze batiwa e Burundi ani ajjukira ebintu ebyo nakabyogera wane mirundi emeka kati kisituse ne mbagamba Museveni tasigala ku ntebe Kagame tasigala ku ntebe Abahutu bagenda kudda ewaka baddemu beefuge mujjukira olunaku lwe nabagamba ku Kayumba Nyamwasa bwe yafuluma okuva Luweero Nakaseke mu mmotoka y'ennaanansi n'ayingira mu Kawempe Republic ddayo owulire episodes ze nasomesa ebiseera ebyo mbadde mbibabula nga mulowooza nimba kati kino ekintu kinene okusinga bwe muyinza okukirowooza naye temukireka waggulu eri nekisigala waggulu eri yokka Kongo etuwadde live example Uganda tulina ensonga zonna okuteeka ebintu byonna ku stand still one Uganda ye oxygen y'okuliikiriza okubonyaabonya Congo Museveni ng'ali Uganda yalina oxygen etabangula awo wonna lwaki tetukutula oxygen sirinde eno lwaki tetugidisconnectinga Museveni ne tumujja ku ntebe bannayuganda Museveni lwaki tetumujja ku ntebe nkugambye kino ekintu kinene kino ekintu kirimu nabagamba Garanga gurupu ya Garanga eri mu kino ekintu nabagamba omwana wa Garanga agenda kwata Southern Sudan ne mbagamba Abahutu bagenda kuddayo Rwanda bafuge Rwanda Uganda eteko kudda mu mikono gy'Abannayuganda Congo eteko kudda mu mikono gy'Abakongo kati muteekewo abiri mulabe naye bino ebintu tebigenda kubeerawo nga tutudde Museveni bw'anaabeera kyovula abafuba nnyo okututwala tubeere mu byakulonda ewaka asobole okuba nga talina pressure ewaka ne wamala wabaawo ekintu kati ekisitula Bannayuganda ekyefaananyirizaako luwuuka olunaku lumu ne tuyingira olwokubiri weewaawo Museveni afuluma Uganda ndiko nkushuwa at least 75% UPDF emanyi ekitambula ekigenda mu maaso UPDF ekitambula ekigenda mu maaso ekimanyi era twogerezeganyiza nabe ebbanga eriweze connections ne network weeri nkakasa nti waakira ebitundu 75 ku buli 100 kubanga 75 senga obeera n'ebigezo ng'ofunye 75 obeera oyise bulungi eyo ebeera D1 mu bibuuzo ebimu eyo ebeera D1 obeera ofunye kamu kale kinene nnyo credit tu obeera oyise buki bulungi Bannayuganda musituke kati yessaawa buli omu akole kyalina okukola kuba kyemwayagaliza embizzi kyekino tulina ensonga zonna okusituka okwerwanako jjo nabadde ndaba amawulire mu bitundu by'ebusoga eyo baakutte Bannayuganda mbu olw'envuba embi ne babasiba D1 OD2 anti omanyize nafuna first grade mu P7 nafuna 2 waliwo Sire Queen eyatulimbye bannange Sire Queen yatugambye yali mugezi bamubuusa yali mu P5 P4 ne bamubuusa P5 ne P6 ne bamuleeta mu P7 n'afuna first grade super yafuna 2 mu P7 kanve mu bintu bino mutulina obudde butono tuve mu bintu by'okusaaga baakutte Bannayuganda mbu olw'envuba embi
ne babasiba empingu ne babasiba emiguwa ne babateeka mu lyato ne babapanga mu lyato ng'ensawo z'ebijanjaalo ne babavuga obajja ku kizinga ekimu batwala ku kyalambu ne bagwa mu mazzi ne bafa. Buli ennaku ezo sabagamba ku nvuba embi ku gundi n'enjogera ku musajja gwe bayita Maria Mungu ali ku Lake Victoria. Ebyo byonna bigambo byakugezaako kulimbalimba. Museveni atta bannayuganda ku nnyanja ne bakwata bannayuganda ne babasuula mu nnyanja kati baanoonyezza engeri gye bakirimbalimba. Minisita najja Buzzi ku fulo ya palamenti n'akola statement nga bannayuganda bafudde ku nnyanja. Okwata otya munnayuganda n'omusiba empingu n'omuteeka mu lyato n'omutambuliza ku nnyanja ng'ali ku mpingu nga gwe yambadde life jacket ne bakola bukozi statement n'ekigwa ne kiyitawo ne kigenda. Lwaki tetuyigira ku bibaddewo ne tusobola okukola ebirala ebiddako? So tulina ensonga nnyingi nnyo okwegugunga mu ggwanga Uganda kati. 1. Bannayuganda baawambibwa ne basibibwa nga gavumenti ye bawambye. Abakungu mu gavumenti ne bavayo ne bagamba babalina tebannaba kulabikako. Waliwo abali mu makomera abatawozesebwa. Waliwo abali mu makomera abatawozesebwa. Waliwo abaabula obubuzi be tutamanyi gye bali. Waliwo batutwala mu kalulu ak'endagamuntu ezaggwako nga bo beewadde eziriko. Senga tupakeginga bulungi ensonga ezo Museveni tetumuggyako leero mukakasa Museveni ayinza otukwasaganya n'akwasaganya ne Congo. Kubanga Museveni ye master gundi wa Congo. Byonna biri ku ye ne tumala twegugunga obulungi mu ggwanga Uganda awo kati essaawa 2 zokka bwezi tuweewawo Museveni tasolako. Kubanga obunkenke bwe babaddeko ne Kagame yagenza okujjawo Uganda yeekonyewo yabadde ava Turkey ne yeekoonako awo Uganda ne banyumyanyumyamu era n'amugamba ebintu abitikka abireete Uganda babijje Uganda bagenda bikwekako Southern Sudan. Ebyobugagga byabwe Museveni tuleme kumuwa tayimu ya kweteekateeka kutubba. Bali mu kweteekateeka ne Kagame okutubba. Musituke twegugunga akantu ne bekaba katono we kati bwe tuyika ku kkubo tetuvaako Museveni amala kuvaako. Naye ne bwe munaaba temukikoze era mujja kikola. Wenaviira wano waliwo ensonga za palamenti ze nabagamba ezaali mu palamenti eza mutabani wa Museveni. Baamuyita n'agaana okujja mu palamenti n'amala okugaana okujja mu palamenti n'agaana ate ssente n'azisaba era palamenti n'emuwa ssente. Yabagamba sijja kujja temukwate ssente zange muzimpi. Era ne mbagamba tajja kujjayo kuba talina kyagenda kuyogererayo. Tasobola kwewozaako tasobola kunnyonnyola naye palamenti ejja kukwata ssente ezimuwe. Emabegako awo twasoma ekyawandiikibwa kya Zabbuli 137 eky'Ebbabirooni. RO ali ate obuuza RO naawe kati saa zino babuuza RO. Obadde kigwe wamma gwe wulira. Bwe twali tusoma ekyawandiikibwa kya Zabbuli 137 eky'obusibe bw'e Babirooni, twakwata emigga giri ne tuginnyonnyola mu ngeri ez'enjawulo nga Mukama bwe yasobola okukitubikulira. Waliwo ekintu ekikuteeka mu buddo ne kikuteeka w'otalina kubeera naye nga kiringa ekikuwaddewo comfortability. Palamenti eyo gye mulaba gwe gumu ku mugga oguli e Babirooni ogukulukuta nti bakera ku makya ne bakulowoozesa nti batemaatema ssente z'eggwanga ne bakulowoozesa nti bateekerateekera education. Vibes zijja kujja so kulindeko vibes bino ebintu ekko nga abantu bafa. Uganda mugule emmere. Mugule emmere mukwate abaana mubaleete emmere mugireke mu nnyumba mujje emmere egenda ku celebrating nga kugenda kwa Museveni.
wulira omugga parliament efuuse omugga guli ogw'e Babiloni ogukuleeteramu ka comfortability akatonotono nolowooza nti oli bulungi naye ng'oli mu buddu. Wali weebuuzizzaako budget ze basoma buli mwaka ne kubako ne supplementary, ssente ezo ziragawa? Ssente ezigenda mu nguudo zirima nguudo ki? Ssente ezigenda mu malwaliro zikola mu malwaliro ki? Waliwo omwana yagaye nti ebye Uganda bibuzaabuza. Omulwadde omujja mu kiriniki ne bakugamba mudduse emulago, n'omudduse emulago n'otuuka emulago ne bakuwandiikira eddagala ne bagamba genda oligule mu kiriniki. Kati nze mbuuza, ani afuulinga ani? Ku ffenna ani afuulinga munne? Bo batugamba, waliwo kye nnoonya wano sikiraba. N'okwata omulwadde n'omutwala emulago nga omujje mu kiriniki n'otuuka emulago ne bakuwandiikira eddagala ne bagamba genda mu kiriniki ogula eddagala. Essente ze tuteeka mu malwaliro bulijjo ziragawa? Ssente ze tuteeka mu education ziragawa? Ogwo mugga gwe batutaddeko guli abaana gwe baagaana okuyimba olw'okuba bali kumpi n'omugga ne bawanika ennanga zaabwe ne bakaaba. Bannayuganda musituke tugaane ebintu Museveni byatuteerawo kuba atuteeka ku mabbali g'emigga asobole okutukuumira Babiloni. Asobole okutukuumira Babiloni. Kati musituke mu maanyi. Omulundi guno gwokka nga Museveni ali tight. One, Museveni talina amagye gagenda twala Congo afune amagye agatukonteininga Uganda yonna. Ennaku ezo wengendedde mbadde nnyina episode zendeeta nga nnakyesibako ekintu kino. Ne mbagamba bannayuganda tukeere ku makya tukwase ejjaamu amakubo gonna border to border. Tufuneyo ebimotoka, ekimotoka kimu ojjolabe mu Kampala nga waliwo okukola oluguudo oba okutereeza ekintu ekigize. Ekkubo limu erya Buganda Road nga babadde bagira Buganda Road n'oziba Buganda Road. Jjaamu akwata ebugoloobi. Okimanyi? Ng'ekintu babadde batereeza Nabunya Road. Wali ku Nabunya Road. Jjaamu akwata ebwayise. Kati singa tukola strategy buli muntu n'akwasaayo jjaamu kkubo limu tulyagalako gye n'omu akole ku ky'okukwasa jjaamu ku luguudo olwo. Kiki twagala kibalama? Obudde busobola okukyanga tuvudde Babiloni. Ekimu ku kitusibye Babiloni ffe nnyini ffe twesibye e Babiloni. I repeat. Ku kitusibye Babiloni naffe tukontributinzeeko ku kusibibwa e Babiloni. Kubanga emigga giri gye bateekawo egikulukuta. Nababuuza oba parliament tesobola kukola ku mutabani wa Museveni, lwaki ffe tukkiriza parliament okutukolako? Parliament bweba tesobola kukola ku muka Museveni, lwaki tukkiriza parliament okutukolako? Nga muka Museveni tajjangako kunnyonnyola parliament education eri etya. Kati mubadde mukyali mu comfortability, Ministry of Health etandise okusalako abakozi. Gundi mbadde ndi mu kubiwulira wano, mbadde ndi mu ministry kati mbadde nyina benjogera nabo. Batandise okusalako abakozi. Lwaki? Ssente za America zebadde eweereza, kati kikyo kibakutte. Naye ate nga tusobola okutereeza eggwanga lyaffe, buli omu n'osigala ng'okola nga tubyetererereza, kubanga ssente ze batubba zitumala okukola ebintu byonna. Nga buli munnayuganda okola, nga buli munnayuganda oli ku mulimu gwo, buli munnayuganda oli mu professional yo, nga buli omu akola, nga bye tukola biyamba Uganda. Naye kati ffe tuyimirizaawo M23, tuyimirizaawo Rwanda, tuyimirizaawo obugagga bwabwe. Ffe tukola biki? Balina obugagga mu nsi zonna nga tutudde butuuzi. Tusituke, tulwane, tununule Uganda. Kakamuwulire wano gunja amasefuli agakubagana mugende muntemeko omugambo. Gwe naakwata nga ntemako omugambo ajja kundaba. Ngenda kupata omuntu antemako omugambo, gye mwantemyeko omugambo nsirika. Kati point zino endala zijja kunkolera nga ngenze mu kigambo. Zijja kukola nnyo nga ngenze mu kigambo.
kya Katonda kuba kigenda kubeera pure politics. Katusabe tuve wano kubanga obudde butandise okundira ebundi. Mbadde nyina byendi mu kwetegereza oba tunasobola okujjanga buli ssaawa 10 exactly. Leero nsuddemu eddakiika nga 3 naye enkya zirabika zijja kukkako tandike nga bukyali. Sikumundeko anoonya wano. Okay, katusabe. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaza olunaku lwaleero Mukama. Tugenda okusoma n'okuyiga ekigambo kye kitukuvu, okusaba mukwano jjokka osomesa oyigirize. Ganya ekigambo ky'Omukama kibe kiramu, kigwe kutaka eddungi, kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Jyawo okumanya kwange n'okutegeera kwange, okay, osomese oyigirize mu linnya lya Yesu. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira. Mu linnya lya Yesu tusabye. Amiina. Kakati katugende mu kigambo kya Katonda ebirala byonna we ngenda okubyogerera okubigira. 1. Tugenda kusoma mu Yokaana essula 6. Nagambye tugenda kwogera ku Uganda ey'olubeerera, Uganda ey'emirembe n'emirembe. Kubanga waliwo abantu abanoonya Uganda eggwaawo. Waliwo abantu abanoonya Uganda eggwaawo. Episode ya leero akanyomero ka Bayibuli kaffe ab'enkyukakyuka. Ab'enkyukakyuka mwe benjogera nammwe. Olumu Yesu alina ekintu kye yayogera. Yesu yabuuliranga enjiri ey'ebweru n'ey'omunda. Enjiri ey'ebweru yeri eya mujje mulokoke Yesu abayita mwenna mujje mulokoke. Mukama alokolera awonya. Eyo njiri y'ebweru. Naye Yesu alina bwe yatuula ng'ayogera enjiri ey'omunda abamaze otuuka munda. Yabagamba, kiri mu Matayo mmeka? Yesu yabagamba n'abagamba si buli Matayo 8:20 mu mmeka. Si buli agamba nti Mukama wange, Mukama wange. Era n'agamba balijja ne bagamba nti nno twagoba emizimu mu linnya lyo, nze ne ndyoka mbagamba nti sibamanyi muve wano. Ekyo nno awo Yesu aba tayogera ku bamaama fiina. Enjiri teyali ya bamaama fiina. Eno enjiri yali ya munda mu kyaki. Kubanga maama fiina tagobangako muzimu mu linnya lya Yesu. Kati nange enjiri eno gye ndeese yaffe ya munda mu kyenji. Kubanga wano Mukama atuwadde ekisa tubeera ne episodes ez'enjawulo nga oba tugenda kwogera n'Abannayuganda, tugenda kwogera n'abavubuka. Matayo 7:21. Thank you so much. Webali nnyo Ronald bw'ekibanga kitufuulira. Kati olwaleero njagala kwogera n'abankyukakyuka oba ne Bannayuganda abaddala. Waliwo Uganda 2. Naye waliwo abantu twerabira Uganda etaggwaawo ne tugenda ne Uganda eggwaawo kubanga Museveni yakituteeka mu bwongo. Waliwo Uganda eggwaawo, waliwo Uganda etaggwaawo. Bw'obeera mu Uganda eggwaawo bayinza okulowoozesa ng'etaliggwaawo oba ng'etaggwaawo, naye nga bamaze dda okukukyusa ne bakuza ku wingi ya Uganda eggwaawo. Genda onoonyeza effamire ya Kisekka vice president. Genda oyiteko ewa Kisekka. Genda onoonyeza lineage ya Kisekka obabuuze ku bikwatagana ku Uganda. Lwe baali mu buyinza baali balowooza nti bali watuufu, naye nga bawanirira ekintu ekigenda okuggwaawo. Oba tutegereganye bulungi, njagala tugende mpola mpola ebintu bino tubitegeere. Waliwo Nyakairima lwe yabeera mu Uganda, Museveni n'amulaga nti wootabeera nze mba sisobola gwankwatirira.
nga Nyakayirima alina emirimu nga 7 gyonna gigulwa buwanana naye nga amutadde mu Uganda eggwawo. Nobbo Mayombo yabeera mu Uganda nga bamutadde mu Uganda ne bamwerabiza Uganda etaggwawo ne bamuteeka mu Uganda eggwawo. Kati omulembe gwaffe nga guyigira ku mirembe emirala egiyise egyo kwekizampa ezo, mujjukire nti waliwo Uganda ey'abajjajjaffe gye balwanirira ebaddewo miliyonizi ne miliyonizi z'emyaka ate nga tennabaako kubaako kyetoolekako ekyabeerawo miliyonizi ne miliyonizi z'emyaka mu maaso paka Yesu lwalidda. Kati tugenze mu nkola. Waliwo enkola gye batukyusa obwongo ne batujjako ne bakukyusa ne bakuza ku sayidi n'owaalirira ebiriwo nga byonna bagenda bikujjako. Nabagamba Puulo okole research, nabawa research eyo nja kumusaba mugenda kumusindika. Njabba wagundiwe mu musindika email zange kwe muba mu musindika mbagolole bulungi nnyo era ebintu mbipostinge buli omu ategeereze ze yafunye. Ekyo ekintu kyanyambako ekyokumpostinga. Nali mu senior 1 ndi boola nsamba omupiira nvudde eri mu P7 nga ndi muzibu ntuuka ku secondary Maranatha High nkibanyumiza nnyo n'ensamba omupiira kulo nze nali play of gundi best player ne certificate yange njine waka. Nze nali best defender of the year 201 Maranatha High School interclasses gundi department gundi tournament. Munaye nga ndi celeb kusamba mupiira. Tutuuka tukola ebigezo bya senior 1 first term. Ensi yonna emmanyi ku ssomero ndi boola. Ekigezo kye nasinga okukola nafuna 28 nzibabuulira political education. Nga ziziro ze nnina mu bibuuzo. Master gwe sirabira Sempijja yarasomesa political education najja n'agamba kale bannaayera bono. Kati senge sente kitawo zaakuwerera mu kisolo yaziryamu empuuta tekyandisinze. N'ofuna 28 n'aziraga abantu. Twali mu hall senior 1, senior 2, senior 3, senior 4. Fenna mu hall eji yarasomesa political education. Nga atuwe ebibuuzo n'abigolola wamu n'abireeta wamu n'abaswaza omu ku omu okuva kwesi 4 paka kwesi 1. Kati awe wava okupostinga gundi ebintu ku Facebook awo. Eyo yali gundi Facebook y'ebiseera ebyo. Naswala ku ssomero. Naswala. Second term n'ensoma ebitabo. Neneetereza. Kati nange ngenda bagolola mbiteekeyo. Olayisha oseka naye senga gwe bapostinga wali kitegedde kye kitegeeza. Ate omupiira naddamu ogusambayo nga naye ngenda kusoma bitabo. Era olwaddako oba nafuna oba 5 mu 9 nze nali best kubanga nze nali nsinze okuyimprove nga waliyo yali afunye 9 nga ate kati afunye 6. Era nampostinga n'agamba kati mwenna mu political education yasimu wire yabasinze. Kati nzizeyo wali. Nabawa homework ne mbagamba munoonyeze ba minister abafuze ne Museveni okuva lwe yajja mu 8 mu 6. Baafaaki. Abaliwo bali batya. Nze siringa basomesa balala. Nkuwa ne formula wogenda okujja ansa ne nkugamba linnya emmotoka ogende e Kamuli obuuze ku Kadaaga omulabeko. Kiki ekimalawo abantu Museveni baakola nabo? Kadaaga yalondawo Uganda eggwawo era Uganda ya Kadaaga kati Kasooli alina kikongoliro. Empeke zonna yazirya n'azimalako. Kadaaga alina ogukongoliro gwakutte yenna akwereza ali awo. Kadaaga ali awo afinya. Nabagamba mugende mukole research mumbuulire mundeetere gundi. Abantu abakola ne Museveni bafaaki. Obugagga ne ssente ze bakola nga bali mu gavumenti ya Museveni ziragawa. Ezera Sulumaliwa. Sendawula ali luddawa. Abo bonna baali ba minisita ba finance nga be bakutte ekonomi ya Uganda. Bali luddawa. Ono alyose n'akolola eddoboozi muliwulidde kubanga mwawulidde amasefuli agakubagana wano mugenda kunsibako ebigambo eddoboozi muliwulidde mugenda ne munsibako ekigambo. Wamawulira. Bannayuganda ab'omulembe gwaffe muve mu bintu by'okugendera ku Uganda eggwawo kuba abantu bangi Uganda ebaweddeko.
Uganda ya Museveni gyagabe gwaawo Katonda yatuwa Uganda etagwawo. Kansubire nti ekintu kino kinyonyodde bulungi. Puliyambo gyenjize kansubire nti etegerekese bulungi. Museveni bannayuganda bajjajjaffe be yasangawo baafuze emyaka gino gyonna yabajjamu mu mutwe yabajjamu Uganda etaggwaawo n'abawa Uganda eggwaawo. Waliwo abali bazzukulu b'abazibu ennyo mu gavumenti ya Museveni nga tukuba nabo ebyeyo. Waliwo abaali abataka ng'olwaleero bapangisa. Nze bw'ogenda n'obuuza ebyafaayo byaffe nali bannaye waliwo ekintu kye neewuunya bannange. Ekyo kankireke mujja kunsekerera kankireke tugende mu kigambo. Yokaana 6. Yesu yatuuka n'abuulira enjiri abantu ne bajja bangi n'abawa ebyokulya n'ebyokunywa. N'abawa ebyokulya ne bajja bonna ne bagenda nga bakkuse. N'asomoka n'agenda mu kitundu ekirala. Ebimu mbibuuso ojja kusoma essula y'omukaaga yonna. Yesu bwe yagenda mu kitundu ekirala baavuga amaato ne bagenda nga bamunoonya. Awo wengenda okutandikira. Bwe baatuuka Yesu baamugamba ki? Yesu yabagamba ki? Babola babeeranga n'okusemba mu kirasinze ebyo ababola nabivaamu sina ga mpostinga ku Facebook. Oluvannyuma lw'ebyo essula y'omukaaga oluvannyuma ekyali kiyimiridde emitala w'ennyanja bwe baalaba nga teriiyo lyato ddala wabula erimu era nga ne Yesu tasaabadde wamu mu lyato n'abayigirizwa be naye abayigirizwa be nga bagenda bokka naye amaato amalala gaava e Tiberiya nga gagoba kumpi ne gye baaliira emigaati Mukama waffe bwe yamala okwebaza. Awo ekibiina bwe baalaba nga Yesu taliiyo newakubadde abayigirizwa be bo bennyini ne basaabala mu maato gali ne bajja e Kaperinawumu. Yesu yabagabira ebyokulya ng'ali e Tiberiya. N'avaayo n'agenda e Kaperinawumu. Abantu ne bavuga amaato ne bajja gye baali baliiridde ne batamusangawo. Ne bavuga amaato ne bamusanga e Kaperinawumu. Mubiwulire bulungi. Abanoonya Yesu bwe baamulabira emitala w'ennyanja ne bamugamba nti, Labbi, ozze ddi wano? Yesu n'abaddamu n'agamba nti, ddala ddala mbagamba nti munnoonya si kubanga mwalaba obubonero naye kubanga mwalya ku migaati ne mukkuta. Temukolerera kyakulya ekiggwaawo naye ekyokulya ekirwawo okutuuka ku bulamu obutaggwaawo Omwana w'Omuntu ky'alibawa. Bwe batuuka ne balaba Yesu kye basooka omusana bagamba, bannange obwedda tukunoonya tuva eri gye twabadde jjo nga tetukulaba oli eno. Yesu n'abagamba, mmwe temunoonya nze, temunoonya lwakuba munoonya byenkola byentakabanira, munoonya lwakuba eggulo mwalidde ne mukkuta. Njagala okugamba abantu b'enkyukakyuka awo we tujja enjiri y'olwaleero. Genda olabe ku mitimbagano. Waakalaba ebifaananyi by'ebibiina by'ebyobufuzi ebifuluma eby'okwesimbawo bimeka. Genda ku mitimbagano okola assessment. Waliyo ebifaananyi bya Nuupu bimeka, waliyo ebifaananyi bya NRM bimeka, waliyo ebifaananyi bya DP bimeka, waliyo ebifaananyi bya Jema. Tewaliyo kya Jema n'eki, tewaliyo kya FDC, ndowooza nakyo sinakiraba. Lwaki ebya Nuupu bye bingi? Olowooza banoonya ki? Banoonya Yesu? Banoonya nkyukakyuka? Nabagambye n'enjiri ya munda si y'ebweru. Kubanga luli e Kaperinawumu baalya, e Tiberiya baalya ne bakkuta, kati bamulumbye e Kaperinawumu. Kati bamulumbye e Kaperinawumu. Naye Yesu akimanyi. Yesu yali alaba mitima. N'abagamba, naye mmwe nze nkolerera kitaggwaawo, naye mmwe munoonya biggwaawo. Kubanga baali balidde emmere ne bakkuta, kati enjala n'eddamu n'ebaluma ne bakomawo baddemu balye. Waliwo omuganda wange siyagala mulumba, saagala mugambe nti mulumba, bamuyita Luwemba Luuswa.
yagamba nze nasiramuse ku kino ekiriwo kino kati nze ndi musiraamu nze nasiramuse dda alina statement bbiri ze yayogera neŋŋamba omuvubuka ono bannange yayogera ebintu bibiri yagamba kati ndi musiraamu nze nsiramuse kasa kibeera kuba eno constituency si abasiraamu kati ndi musiraamu bwe yamala n'agamba bw'ati mukama wange yaŋŋamba twali ku kitanda mukama wange naŋŋamba bwenfa gonzirira mu bigere kati nentandika okwebuuza bwe mba nga nze mujjanjaba njagala genda mu palamenti aŋŋambye nze muddira mu bigere muwali muwonya mulekawo abeerewo oba ngenda ne muddira mu bigere waliwo ebintu bye twogera naye nga bw'oba obituddemu n'obiwuliriza bulungi okakasa bayibuli eno nti namu olunaku lumu from bayibuli egamba kulibanga kutemya kikowe gundi ng'ekintu kikyuse olunaku lwakya ng'omusajja kati musiraamu n'agamba ye Muhammad Segirinya ng'ekintu kyonna kikolebwa abantu wabula simanyi bane temunkwata bubi temugamba nti ndi mu kumulumba kubaze sina interest yawo naye njagala njogera amazima g'empulira neebuuza ne ŋŋamba omanyi lwaki omuntu akola eddaama alikweka nemmanya bumanya afande Katongole nga ndi waka naŋŋamba nti asimwe gwonziririra mu bigere wano gwanziririra ng'ali ku kitanda kati gwe bubeera gwokola ki omanyi lwaki abasajja bakweka amalaame ne basirika kuba abaana mwenna mukolerera taata abeerewo kubanga yabakwatiridde waka Katonda bw'amutwala eddaame lijja luvannyuma nga bamaze ne bagamba eddaame mwenna ne mubeera surprised naye mbono yamugamba ngenda kufa naye bwe nfa gwadda mbigere kati senga okigamba omwana senga akimanya nga yayagala dde okukola ekintu n'akuwa 6 times 4 is equals to what n'akwata omukebe mulamba n'agukuwa ogumire eyo mpitiddeyo buyitizi wulira Yesu bwe yabagamba Yesu n'abagamba abantu mmwe temunoonya ebyo bye mulaba ku mitimbagano n'abantu abeesowoddeyo abamulumbye Kaperunawumu be bano ekyo kiwayi wano mu Bayibuli mwe kiri kubanga baalaba ebyali e Tiberiya ne bagamba kwabadde kulya na kunywa sebo kati olaba ne Ssenyonyi loopo if Ssenyonyi can did it I can also did it nga n'omulala ajja Yesu n'abagamba munoonya biggwawo naye nze ntakabanira ebyokubeerawo emirembe gyonna lwaki interest gye tulina wano tetugiteeka mu kujjako Museveni first lwaki Nuupu yesinga okwagala akalulu kituufu Nuupu y'amaanyi ago ge mazima kituufu y'amaanyi kituufu erina byonna esinga byonna lwaki yekikulembedde okusinga byabakama okimanyi nti tulanza akalulu byabakama yaweebwa ssente z'okulanga akalulu tazikozesezaako naaka NUP ffe tulanga akalulu nono episode nzibwe egenda kundeetera ebizibu ate sigambye nti buli afulumizza ekipande bw'atyo bw'ali munkwate bulungi naye nyina spirit gye njagala okulumba waawo kubanga ku Yesu yaliwo ku Yesu spirit eyo yalabikako Yesu yali alaba mu mitima yali alaba mu kyama n'ababuulira kubanga kitaffe ye Katonda amusizzaako oyo akakumbi ne gye baaliira emigaati mukama waffe bwe yamala okwebaza awo ekibiina bwe baalaba nga Yesu taliiyo ne wakubadde abayigirizwa be bo bennyini ne basaabala mu maato gali ne bajja e Kaperunawumu nga banoonya Yesu bwe baamulabira emitala w'ennyanja ne bamugamba nti Labbi ozze ddi wano Yesu n'abaddamu n'agamba nti ddala ddala mbagamba nti munnoonya si kubanga mwalaba obubonero naye kubanga mwalya ku migaati ne mukkuta temukolerera kyakulya ekiggwaawo naye ekyokulya ekirwawo okutuuka kulamu obutaggwaawo omwana w'omuntu kyalibawa bannayuganda tulekeraawo okukolera ekyokulya ekiggwaawo nga bwe kyawedde ku kadaaga tulekeraawo okukolerera ekyokulya ekiggwaawo nga bwe kyaggwa ku Specioza Wandera Kazibwe
tulekerawo okukolerera ekyokulya ekigwawo nga bwe kyaggwa ku Oulanyah, kubanga waliwo ekyokubeerawo emirembe n'emirembe. Kubanga kitaffe ye Katonda amussizzaako oyo akabonero. Awo ne bamugamba nti tugire tutya okukola emirimu gya Katonda? Yesu n'addamu n'abagamba nti guno gwe mulimu gwa Katonda, okukkiriza oyo gwe yatuma. Ne bamubuuza kati tukole tutya okuyingira mu kino ekyaddala? N'abagamba bw'ati, guno ono gwe yatuma y'ensonga. Uganda twaweebwa ensonga, waliwo Katonda gwe yatuma, gwe tulina okwekwatako, gwe tulina okugira, naye nga mu mazima ne mu mwoyo, si mu lukujjukujju. Waliwo abajja nkugambye kati olwaleero Kagabo official agamba agira ku tiketi ya NRM. Omanyi bakagabo bameka kati abatwetaddemu kati? Omanyi bakagabo kati abatwetaddemu kati? Bayibuli egambye bweti, Yesu n'abagamba obwo bwe muba mwagala okukolera Uganda nga byaddala okukolera Uganda, waliwo Uganda gwe yabawa. I speak loudly. Waliwo problem.